media yaffe tukusensonga. Abasajja b'ewa Kiseka balina bakyala baabwe naye benzi nnyo. Teza basinga bonna bakuyitaayitamu. Sijja kiwakana kuba wabeera omugagga omulala era naye yampangisirizaako naye ye yasooka ng'ono tanaba kukola ki ng'ono tanaba kuntuusa ku ekyo ate ye we yajja ndaga njagala nampangisiriza naye ng'ate mu katale alinamu abalala nga basatu baayagala nze ate kye nali simanyi. Baali bangi abawera 10 abawa lunaku lumu omulala abawa lunaku 2 omulala nga yakutwalako wiiki abawera 10 basukana. Natuuka akaseera esibifo nga nvaamu akasusa akabi mukwano gwange naŋŋamba yalinga kale oluusi oba mpagaawaga nanga Brenda sooka wumulemu ng'omanyiza okuba ntutte ekiro ng'omulala agenda kuŋŋendako misana. Nze wa Kiseka kye nazuula nti oba olina ky'otunda oli n'akuyita naga ndeetera yaba alina ensonga waba tanakwebakako naye afuba nnyo wakira ayinza okunywa n'ekidomola kya juice olunaku lulamba naye ng'akufunye ate nga bwakutiipinga ate sente nyingi naye wamumala okukwatagana ezo sente tazikuwa. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Abasajja ba Kiseka ogenda kulwala. Ye yakitegeera atya? Yakitegeera lwa nsonga baamugamba nga bajja ne bagamba ngaera abamu wa Kiseka balina bennyini ababikola bennyini be bakola ki be bakwogerako. Nze bosi wange ajja nanga Brenda bagambye olina ekisiraani. Ne baŋŋamba ate naŋŋamba si muntu omu yakiŋŋambye wabula basukka ne mu 10 kyogamba abo abantu 10 abaakogera wakegatta n'abantu bameka. Naŋŋamba waliwo ekizimbe bakiyita Ravens naŋŋamba mu Ravens wakebaka n'abantu bameka naye nga sitya mugamba namugamba ekyamazima oyo ne neiba we n'amuddako. Si waliyanga wano ku dduuka ne neiba ng'okukanyiriri nga nti omugamba. Wenze we yambuuza saamukweka tamu emyaka emabega kubeera before oba okola ng'omuntu oba osuubira okukyuka embeera oba okubaako ky'okyusa. Nanze okuva 2016 nkola ate nga nkolera ddala ate nga bansiima naye nga siina kyenfunamu siina kyengulamu. Olina emyaka emeka? Kati nina 20. 20 watanga na 2010 watanga okola nga nako ina muka watanga 2016 onatandika okukola oba house girl. Kati gwe wiranga ku myaka 2 olaba nga obulamu bwo bugaanyi. Olinayo ku baana? Naye omwana ali myaka emeka? Myaka 4. Agenda juuza. Which means nti olina 20 ku myaka 16 olina omwana. Watandika okukola nga olina emyaka 16. 14. Naye sinajuuza.
gyali nga 12. Anyway, kwesi before media tuguse ensonga nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja. Ndi wano ne Katushabe Brenda. Tulina Katushabe Brenda anoonyereza ebbanga eriwera. Alaba ye nga ye aba waakuba tava mu kifo, alaba ebizibu bingi n'asalawo okujja tumukyazeeko ko wano tonyemu naye ku mboozi muntu gwe ali eyo osobola okumusalira ku magezi oba mukansolingamu n'amagezi ag'enjawulo gamuweebwe alabe ng'asobola okubeera nga naye obulamu bwe bukyukamu. Puroguraamu eno ekwatako gwe omwana ow'obuwala ali eyo n'ow'obulenzi ali eyo, puroguraamu eno ekukwatako. Ebibuuzo byengenda okubuuza bigenda kuba bikakalimu oba oli woonoviira wano nga olina ky'okyuseeko naye nga tuteekamu akasente mu puroguraamu eno bannaffe abakolera Kanana Abo Mouthwash bagamba nti gonna wena ntayinza n'endwadde ey'akamwa, akamwa kano kakuvaamu akaswa akabi, amannyo bw'osenya gabamu otusayisaayi, oteekayo ekyokunywa ekinyuguga oba ekyokya gakunyenyeera. Sanyusa Kanana Abo Mouthwash osobola okukafuna mu pharmacy ezikuli okumpi ne drug shops ezikuli okumpi. Bakayise Kanana Abo Mouthwash wamu ne bannaffe abaziwa and science tukyatambula nabo nga batuteekamu akasente bagamba gwe noonya beddings, noonya amasuuka g'omulembe, blankets, duvet covers, mattress covers. Balina end of year offer. So batukira ali ku kizimbe kya Mukwana Arcade balina end of year offer. Ebintu babisaze ebbeeyi. Genda yofuira zi closet, genda yofuira zi ironing boards, duvet ku bbeeyi rayisi nnyo omwaka guno tegunnaba kuggwaako. Babayise baziwa and science basangawo ku Mukwana Arcade n'ennamba zaabwe ziri ku screen okwo. Tulina Katushabe obulamu bwo buli butya? Obulamu bwange tebwandibadde bubi n'okusinziira bye mpitamu. Bindaga nti bubi ate era bukyali bubi ate era tebugenda kukyuka. Nze nga wembu. Lwaki ogamba nti tebugenda kukyuka? Lwensonga emyaka egiyise nze nfuna okuyingirizibwa ng'omuwala nti ngera we nkugambye nti nkola ne basiima naye sikola ki? Sifunamu sibako kyendaga. Nyigirizibwa kakutadde n'abasajja kati abawala otuyitamu eyo embeera oteekako okugamba nti kangende eri abasajja ne gatenoono ne gatenoono oba osanga kyekinanyanguyira ate nakyo oluusi ne kitakola. Ne kitakola kitya? Anti fe oluusi tugenda nga tusuubira ssente. Gamba wanaagenda guni nampaayo ebiri oli nampaayo esatu nenzigattagatta ngenda funa oba oli awo zinaagenda ziwera naye era nezitawera. Sibifunze sina mulimu. Obulamu buno bwatandika dde okukaluubirira? Obulamu bwange sijja kugamba nti batata wange bwe yafa we bwatandikira. Dada wange yafa nga nsoma. Nali ntuuse mu kyokuna naye nga yali tatusasulirangako school fees, yali atugulira lugoye nti oba atulabirira ng'omuzadde naye nga tumanyi taata waffe gyali era nga ajja n'ewaka n'atulabako naye nga tewali buyambi. Era okuviira ddala emabega nze okutegeera nti kati nkuze ntegeera ng'obulamu bwaffe kale si bulungi. Nga lwaki olowooza nti obulamu si bulungi? Okulowooza nti si bulungi tukulira mu bantu bangi ab'enjawulo era ne tubakoleramu oba oli awo n'abatuyambako. Kati nga gwe kyoyitamu olaba oli sikyayitamu ate nga tokiyiseemu wiiki emu, mwezi gumu, mwaka gumu nga oza okiyitamu. Nze nkuze n'abaana bangi era nakati bendaba nga bali bulungi nnyo 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 era nga ntya n'obbabuuza naye mwe mukikola mutya nga bali bulungi era nga nze okusoma kwannema nembivaako era wowe nakoma naye nga bo baasoma abamu ne beeyongerayo. Kindeetera okugamba nti lwaki nze. Gwe olowooza olina kizibu ki? Simanyi siyinza kukulimba nti ndowooza oba nina kizibu bwe bati oba kisiraani kiviira ddala waka simanyi naye nga kyoweekiri. Tugenda kukwata ensonga zino mpola mpola. Ku myaka 2
singa wali okimakati singa otudde senior 6 siwe kiri ku myaka 2 gwo oba mu kubalako omwana w'emyaka 2 obulamu bwe bubeerawa omwana w'emyaka 2 era nga wakyogedde nti singa kati ntudde senior 6 singa nali nsomye nti ngamba nti ndi mu kusoma nandigambye nti kati ndi mu senior 6 naye gye emyaka gyonna saagisoma kitegeeza mbadde nkola naate era wemba mbadde nkola mwegye emyaka era nandibadde mba ku kyendagawo neŋŋamba saasoma n'obudde bwe namala sisoma mbadde nkola mbadde situdde waka nfunyeemu kino. Okay, tutunuulira omulimu gwasooka okukola gwali nali nkola waka nga awasigawo wakolerayo ebbanga ki? nakolerayo omwaka gumu n'ekitundu. Baali bakusasula sente mmeka? Baali bansasula omwezi emitwalo 4 naye nga be bazinterekera era obudde bwonna bwe nakolerayo ogwo omwaka gumu n'ekitundu bwe gwaggwako ne baŋŋamba bena tugenda kuzzaayo ewammwe kuba kati ebintu byeyongeddemu oyinza obitabisobola naye tugenda kukola ki sente kuziwa maamawo era ezo sente suubira nti kuba nali simanyi nti oba sente zikola kino oba kibaŋŋamba nti tuziwadde maamawo. Zonna baazimuwa zaali sente nga mmeka? Simanyi kuba n'ozibala lali simanyi nti nga te omwezi gumu 2 saatwala na budde naye maama we nayogera naye ku simu n'aŋŋamba bampadde sente zo ez'omwaka ogumu n'ekitundu naye nkuguliddeko omufaliso n'essuuka ne blanketi balansi kangira amutereka naate nze bwe natuuka nasanyukira nnyo ebyo bye nasangayo safa ku balansi saamubuza oba obiguze mmeka. Owaye angende wano ku kampani we basoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kali nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alinaku kino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management. Bano wali okoze ekyokuzzaayo ewaka? Byali biseera bya Christmas kati oyo omukyala yalina bbaawe oyo omukyala wa mukyalo waka naye nga bbaawe weeno kati nga bbaawe muganda ate nze ndi munyankole kati nga bbaawe buli lwajja ayagala nnyo twogere nnyo olunyankole nze naye bbaawe yali muganda yali munyankole? Yali muganda nga nze ndi munyankole nga bbaawe buli lwakomawo ayagala nnyo nti wayogera ekintu mu Luganda nkimuddemu mu Lunyankole mu byempimbi omusomesa Olunyankole kati ate nga omukyala tebimusanyusa era ng'olusanziza wabweru nankuba nansuna nanga toddamu naye ate ngayo omwami wakomawo akugamba Brenda musiibye mutya n'abaana be nga we bali abaana 2 omulenzi n'omuwala gwe baali bakazaala naye ngayo omusajja we wakomawo kati ng'ayagala nnyo okubuuza nga akwata mu bugalo ate ng'omukyala tabyagala kati nze nga nfubanya nange nkijjewo naate nga sikisobola kuba bifo nali muto era nga siinaamu bakirowoozo kikyamu omukyala kye yali andowooleza nze mu bwongo bwange olowooza ekirowoozo kino teyakirina mu bbaawe yakirina mu ggwe? nze ndowooza yafuna ekirowoozo nti oba bbaawe ayinza okunkozesa kuba era kuba yalina mukwano gwe ne mu njogera gye yali ayogeramu ne mukwano gwe ekyo kye yali alaga naga akana kawala kaddeyo era ne banzizaayo. Mu kukuzzaayo kyekyo ekyakuddisaayo waka? Nze wendowooza kuba tewali kintu kyonna kye nali nkoze toba nzungu oba nfuluma mu kikomera nali sifuluma. Omulimu ki omulala gwe waddako? Era bwali bwa house girl nali nkolera waneeno ewakuleekaano kola wavaayo mu kyalo? Naye mu kuvaayo era ono naye yanze wakuleekana naye mukyala wawaka naye era omwami weeno kati nga bamuwasiza eno nga bano abayitamu ku byalo banoonya abawala ababakolera ewaka era baali bakanzizaayo ekyansi nenkwata nga gyendi ne bandeeta nga beereyo ewakuleekana era nga gwawaka abo baali bampa 5,000 nembeerayo
kuba nakolayo kuva 2018 nakola 2018 gwonna omwaka nengumalako kati baali basenguka simanyi baali badda Gombe eyo gye baazimba ate kati nenti okugendayo nemugamba omanyi nali muyita sister nemuganze banzize ewaka saagala kugenda wantu wesimanyi era ne babeera be banevugira ne bangulira ebintu mu ssente zaabwe ne bangamba tetugenda kukuwa ssente twagala tukuvuge tukole tutya tukutwale waka ssente bakuzeeyo mu embalala tuyita namu ne tuddeyo Ibanda wansi eyo mu byalo eyo ku nnyanja ne banzizaayo ewaka era ne mbeera waawe ewaka eyo nga nvuddeyo era ssente baŋŋamba ssente tugenda ziwa maamawo ezo zo bamuwa wendi naye era saamanya bamuwa mmeka nga nze ebyo sibifaako ngamba kasita baziwadde maama ki era nenzirayo ewaka bwe ntyo naye nga tewali nti oba waliwo obuzibu bw'amaanyi tewali. Lwaki tebagenda nabo mu kyalo bano gye baazimba? Kyali bwe kityo obutagenda nze kyokubanga ntya kyaliwo kati ate omusajja n'aleeta sisita we omuwala ne bagamba ono agenda kuba tuyambako ku mirimu gy'ewaka kati ate nga nze era kiraga nti awe sikyalinawo ki sikyalinawo mulimu nina kudda waka. So ogwo nagwo egyo mirimu ebiri zonna gya house girl era zonna ssente nga tozikwatako omulimu ki ogwaddako era gwali gwa house girl ogwo nali nkolera Kawempe oyo omukyala njagala nnyo nakati njogera naye ku ssimu oyo omukyala namukolera obudde bwe naveeyo namukolera paka navaayo mu covid namukolera naye nga alina abaana abakulu twenkana naye nga abaana be basoma abawala n'akalenzi nga kasoma kati nga awaka mbeerawo n'akaana akato kamu nga bali bo bakomawo bukomi mbeerawo okukola mirimu gyawaka kuwoza kukola biki ng'erawo obimanyi naye mukolera nnyo nnyo covid bwe yajja nempulira mbatta abantu bagenda ewaabwe yaŋŋamba Brenda sigala waneno togenda kufuna buzibu nentya nnyo nemuganze njagala kugenda eno wala sobola kubeera eno ng'obwo obulwadde buli mu ggwanga njagala kugenda waka before nagendera ewaka onenfuna olubuto kuba olubuto nalufunira mu kyalo nalufuna mu covid mu kulufuna olubuto ono oledde mu kyalo balinayo boyfriend ali simulinayo esangayo mu covid ng'abaana abasinga bavuddeyo ku masomero kuba omuvubuka yali asoma gye mwefunira n'akuwa olubuto bazadde be mwali mweriranye nga baneiba kyalo kyekimu abazadde bakimanyiko abazadde bakimanya bo bagamba tetugenda kukkiriza kusiba mwana waffe naye n'omuwala tebumugyamu lubuto ffe weetuli okukola ki mu kumulabirira mu buli kimu mwana wabanga waffe kati webatuuka wakati olubuto lwezanduza emyezi ng'ena ne bagamba tetugenda mulabirira ne beekyanga era tebandabirira paka we nazaala bafunamu nga bamanya ebigambo oyo omuwala ava mu tawuni lwaki agamba mbu olubuto olwamu ebiki biki era bamala kulaba mwana nga waabwe kati obuyambi babukuwa yes era n'omwana kati be bamuyina agenda ewaffe ne bamugjayo ne bamuzza ewaabwe naye nze ebiseera ebisinga musanga waabwe be bamuyina be bamulabirira. So ogenza onogamba nti waliwo obeera ku mirimu nga babosi ne bagoba bugobi nga tewali ensonga. Yes. Kino kyatandika ddi? Ekyo ndowooza kyatandika nga nakatandika okukola kuba kati nasooka nenkubamu akafaananyi akafaananyi nakakuba waneno mu maaso nga nina wentuuse nga nkuze kale nga ntegeera nengamba naye luli oli yampakira nanziza ewaka nga siina kyenkoze era noono kyakoze era oli kale yadde namusaba naye era embeera yali etandise okukyuka ng'omulaba ateekawo embeera nengamba naye kiva ku ki before nabeera ewaka n'olubuto nemala ozaala nze naddukayo n'omwana nenzija naye mu ttawuni ng'omuvubuka yandeese nangamba
tudduke tugende nze ngenda kukulabirira mu tawuni n'omwana waffe akule. Twajja SB4 yapangisa Kyebando nyumba yali ya mitwalo 10. Ne tubeera awo omuvubuka nga bamuyita Musa, ne tubeera awo n'alabirira omwana n'alabirira SB4 nze nga nsiiba n'enjala ng'oluusi n'omwana talidde nga muyonsa buyonsa, nze nga sirya naye nga nyonsa omwana wange era ng'omwana wange munene nnyo. SB4 nze nga bankwatako n'emirundi eno nga bangamba omwana amubbye okusinziira we nali n'enkana n'omwana engeri gy'alabikamu ng'abantu tebakisuubira nga bagamba kalabika kamubbye era nga olwo bantuusa ku poliisi mala kugya ebbere nenkolaki nemuyonsa nembalaga ebipapula ebimu bye nali ntambuddeko nabyo okuva ewaka. SB4 nabeera n'omuvubuka naye ng'olwo omuvubuka nkuba oyo tata w'omwana nga nkuba nampisa bubi lumu yankuba nenzirika nensanga mu ddwaliro nga simanyi mwana gyali nga landlord yamuyina bamuleeta ku makya nga nzize olwakuba ng'okoze ekiringa kwakoze nga omusaba ekyokulya nga bulwa omusaba ekyokulya ng'owulira kale ogonze nze simanyi bintu byakufuluma mbu nsabe neeyibba era nga muzamumanyimuga ekituufu enjala enzita kuva gyo siina kye naalidde ananze tobiŋŋamba oba owulira ng'oyagala genda oddeyo ewammwe ng'atuggalira ne mu nnyumba landlord najja n'amenya ekkufulu n'atufulumya oluusi n'atuwa ku mmere. Landlord yatuuka akaseera n'aŋŋamba jangu obeere wano eno ng'okola nga nkuwa buli lunaku 2,000 n'omwana era nga mbeera awo naye nze nakola lwa nsonga yali ayagala nnyo omwana wange oyo landlord ng'amwagala nnyo ng'oluusi amuwa engoye buli kimu ekyetaagisa katawo nabeerawoko nnyo obwo obusente ne mbukuŋŋaana nga nze sirya buntuntumba oba ki nagamba kasaba muwe engoye tulya tunywa kambutereke naviirayo nga nzira ewaka nga ntuteyo omwana awo omwana nga atandise n'okutambula okuyimirira atuula awo natuuka ewaka maama wange nze saamukweka namugamba maama ekituufu nyigiriziddwa bensaba amuleke nsooke nze nzireyo nganzi ngenda kudda nakkiriza n'amusigaza nenkomawo eno. So tuyita mu mboozi yo mpola mpola wotuukidde okugamba nti olabika okuba olina ekisiraani olwaki olina mentality eyo nze weŋŋambirawo nti SB4 mutasakeera SB4 kati oli muntu mukulu tosobola kubanga okoze emyaka 4 oba kagiba 2 nga tolina kyolagawo ate ng'oluusi waliwo wookola sente zo n'ozifuna n'osevinga n'ozibalabalamu n'olaba nti ninawo akakadde kamu naye SB4 nze buli lwenkola sente zange ne zibanga eziwerawo mutima guŋŋamba Brenda weggyeko zino sente obeeko gw'oziteresa buli mwaka ogwaggwa natereka sente bali obukadde 3 eyo ne sevinga eyo eryawe wakiseka banjulira babazibala bulungi ne bazimpa embako gwenzikwasa teyazimpa baneegaana ne bamblokinga n'okublokinga nembeegayira nakaaba nnyo amaziga nga obulume bunzitako nze neerumya nnyo. wasavinga obukadde 3? Yes. N'ozikwasa ne waziwaani yali mukwano gwo yali ani? baali bawaka naye nga baleeta eno bintu kati wazisevena bazikuwa nawe n'oziwa omuntu? Yes. baŋŋamba ekyo kintu bakinimba nnyo kwanza nze SB4 kye nali nsinga okwagala kubaako wengula nagamba mama wange ngenda kubaako wengula mulimengamu emmere wendifuna sente ezizimba nkole ki nzimbe nagamba kale kati bali baŋŋamba ne baŋŋamba ffe tukola ki ku by'amataka otuwa sente zo otuwa akaseera n'ojja n'olaba w'oyagala ne bakupimira ne bakola ki oli obamanyi? n'ogula. Yes. nga baawo nali mbamanyi bo tebatuukira ddala mu kyalo ewaffe bakoma Lutooma ova Embalala nodda Bwizibwera nodda Lutooma ne bakola ki ne bazirya we batyo ne bagaana ozimpa ne bagaana ate eby'ettaka by'emwanga ne bagaana tewali nataka lyetwali tukuba wazibaweerawa? nazibaweera mu tawuni balina bye baleese baleeta ebintu eno ene Kampala? Yes. Gwe waziba bamuyitaani? baali bamuyita Richard. Oli omumanyi? Nali mumanyi nga kati nkugambe nti nga mukwano gwange naye ng'oli mukwano gwange yansentinze
nangamba oyo yakwata sente anti mukuva mu kyalo wali abamanyi oba babanyire ku TikTok nabamanyire eno kuba bose ba ku kyalo nabamanyire eno mu town ne bafuuka bakwano bange nnyo nga bajja ne bampagira bikyebyo ne tukwatagana ne tusukka nawo mu by'omukwano ne tugamba ne tufuuka nga ba Luganda kati ekyo kyekya obuzibu neesiga mangu obuzibu so nozibawa yes mukuziba wano mwali mutegeeraganye mutya nze ngerawe nkugambye baŋŋamba tukola ku by'amataka oba olina ettaka ly'oyagala eyo mu byalo amataka ga layisi biki ku ssente ezo z'oyina osobola okufuna kuba nze nabagamba ne mbagamba nina ssente naye njagala ettaka ate we waliyo amatooke mangi sobola kufuna awantu nga mulimu n'amatooke ne banguzaawo agamba yi nawe kisobokera ddala ate ezo ssente nnyingi osobola okufuna awantu nga wanene wava eno paka eri nemagamba nemagaa kati we banaazimpa nzibawe kuba nzijukira bulungi bifo twa ssente bazituwa nga 2 ewaka nalinayo emitwalo 10 nga zino teziriiko baali bagenda kujja eno nga 22 kuleeta amatooke nzibawa nazibawa nga 22 kuba nze nalinya 22 ekiro nazibawa ku makya naye ninya nze neŋŋenda ekiro kuba mukyalo natuuka nga 23 ku makya ibanda natuukayo ku makya ewaka natuuka ssaawa 5 nga ninya kiro kati baneeno banazibawa ku makya bayota okwegaana basooka mu kubeera nazo bamala akabanga bangamba Brenda ogenda kujja nga bandagira ddala ngenda kufuna kye nali njagala era mama wange namugamba nemugamba maama muno ngenda kugula eno naye munaasobolanga okuvako okujjanga okukimena emmere bangamba tugenda sobola awo tunaba tufunye akasente tuteekayo abaalimu abo bawala ne tukimanga bukimiki mmere nagamba nemugamba nze no nawaddeyo ssente era maama yambuza nagamba naye kati ddala Brenda owatya omuntu ssente nga tewali muntu mukulu aliwo nemugamba amama mbeesiga nagamba nedda era yagamba sooka ojjukire kye bakukola guli omwaka oguwedde ssente zonna zewakola tolina kye wafunamu era weebatyo nemugamba abanene mbeesiga nemugamba era gwe kyomanyi omwaka ogujja emmere twenda gijjanga mu lusuku lwaffe mukuziba wali tewaliwo muntu yenna mulala atwali abantu 3 Richard oyo mukwano gwange nange mukwano gwo yabeerawo naye era gyabeera so wagezaako okuzabanja nze nagezaako nze nanze ng'omwana nemugamba naawe sooka olabe nemugamba sooka olabe embeera gye ndimu nemugamba walayi siina kye nnina nemugamba olaba obwo obusente mbadde nyigirizanga nnyo okulaba nga guno omwaka kuba nze naseevinga nga mbala nti kino kyenjagala sente bwezi tizisobola okukigula nemugamba walayi nseevinze mbala namugirayo n'akatabo ke nali nga mpandiikamu nemugamba kaakano akatabo nenkamukubira ebifaananyi bulungi nenkamusirekera nagamba Brenda kankubuulire oba wasalawo ku neesiga nga bwendi era ogumire kyonna kyengenda okukola nze nziyina okuga nti ngenda zikuwa ate ogamba nti teziriiwo sigenda zikuwa kati yagamba teziriiwo nagamba teziriiwo nagamba nze nange nina gwe naziwola wayisewo bbanga ki budde buwanvu esibifo buwanvu myaka ng'emeka buwanvu kuba nzijukira okutandika okukola ewa Kiseka natandika okukola mu 2021 ezo sente zaali mu 2022 naye nozireka bulesiwo otyo anti nga sirina ndwanirira ate nga nze amaanyi bagezako okwabako ku poliisi era nga ngamba nyo oba agenda ku poliisi genda nemugamba ngenda kugenda nemugamba ngenda kugenda nzijeyo ewammwe nagamba gezo gye tubatematema bo tuyise emmere nga bwatyo bwangamba nanga tugenda batematema kwasi Bifa Media tugusa ensonga mpozi ya Brenda ogiwulira simanyi era kakuwa ku magezi naye alaba ebintu bimusobedde ebintu obulamu tebutambula simanyi yagamba ayinako ekizibu era kakuwa ku magezi sawa zino tasaba buyambi bwa ssente naye asaba kubwa ku magezi
buyambi bwa magezi. So ng'ovudde ku ezo ssente waddamu n'okola? Yes, era naddamu nenkola ewa Kiseka. Omukyala bamuyita Nabulime Jazira wali awo ewa Kiseka. Era naye anjagala nnyo n'okumpita yampise mu Christmas. SB4 nakolera oyo omukyala atunda juice. Namukolera nga ngamba ekigambo kimu Brenda era namunyumizako kweyo emboozi. Namugamba anti kino ne kino. Namugamba era naye oyo omukyala abajjukira bulungi ebintu bye najjanga amuganze ng'omuwala. Ayinza okuba abijjukira kuba namugamba nga anti nene ekizibu. Anti nene ekizibu bwekiti. Era olwo namuza mu dduuka lye ne muyita anti sooka ojje ne mutuuza anti kino ne kino kinsumbuwa. Nangamba ogenda terera just kola sente zo ng'ozitereka. Biri ebyo baba babikukola bireke bikole ki biyite. Nsiriiki SB4 nakolera omukyala nga tutunda juice olunaku yali ampa mutwalo. Era nga omumwaseka nama emikwano mingi bwegiti. Ng'abantu banjagala nga nze nkola. Nga wemba sikoze kimuyisa bagamba Brenda lwaki tokoze. Namugamba anti nfunyemu obuzibu bagajanga okole bankubira bagamba oba toliiwo bo tebagenda kunywa. Baagala gwe gwabakola ki gwabatwalayo. SB4 nakolera omukyala nenkola nga nsasula bulungi. Era we luba luganya ngamba Brenda leero luganya tetugenda kukuweza mutwalo. Katukole bwe tuti leero enkuba etonye tetuwezezza mutwalo katukole bwe tuti. Kaluka kaseera nafuuka ng'omuzadde wange. Nembeera naye nenkola akasente kange nenkola akasente era nasevingirawo wa Kiseka. Tusevinga. Era naye yennyini ne banzigulizawo akatabo buno simanyi obwasuubiryo. Nga nteekayo sente zange. Nenzija omwana wange ne bamuwa obutwa mu kyalo. Ne bankubira. Ate we bankubira nga nina okuggyayo sente z'omu katabo kuba zo z'amangu ntosobola okugenda ne zikuyamba. Anti yaliwo nangamba omanyi Brenda tetulinawo sente za cash. Genda mu ssuubi okole ki? Oggyeyo sente. Bino sente bw'obadde owezezza. Naye ntono gyali emitwalo 37. Nenzigyayo ku speed nenzisinduka nenfuna transport nange nengenda naye nga amaze okusindika sente. Nengenda nentuuka ewaka ng'omwana bamuggyeyo dda mu ddwaliro atereddemu. Tubeera awo. Nenkomawo ew'omukyala. SB4 sijja kulema nti nali neepangisiza nga nze wensanze wensula. Mu Kampala wano? Otya? Nga kati nalina omukwano gwange era bamuyita Jackie wa Kiseka. Nabeerako nayekko. Nga ngamba Brenda tusasule ffena ne muganze sooka onsuze kuba sinafuna sente. Wenaafuna nina nange otandika oleetanga. Nsulangako naye waliwo omulala bamuyita Seriini. Era yabeera nansana kwegamba nga buli kitundu ngendayo just lwatulo. Mu kaseera kano tofuna abasajja abakukozesa ensobi? Baaliwo nga bangi. Natuuka akaseera SB4 nga nze ng'essimu yange eno ng'eyinza okuvuga nolowooza oba nina omulimu gw'enkola ogw'amaanyi. Naye nga gyasobola okuba nti oli namusuubiza nga nze olunaku nyinza osuubiza abavubuka nga 6. Ne mugamba gwe kyoba omanya leero nzija. Ne mugamba nzija. So mu kaseera ako kuba abasajja balina chance omuntu ali desperate nga we wali. Yes. Nga bayinza okukozesa kirimbi. SB4 bo balaba ennaku y'omuntu nogifuulamu essanyu. Laba ekitya bwe kyali nagendanga. Lukaba kati wajja family. Zomala ngamba Brenda ogenda kulwala. Naye wakiruko tewandifunye lubuto kati wakira olwala naye notafuna lubuto ogenda ku family. Mukwano gwange nga yangamba nenjigendako SB4. Natandika family nga ndi mwana muto nnyo. Nembeera ku family. SB4 sijja kutya kukyogera nze bankozesa. Musajja bawa Kiseka? Yes, nenga akugamba Brenda oli mwala mulungi. Nso ngenda kukolera buli kimu, ngenda kukolera kino. SB4 nze nga ngenda. Naye ng'ogenda nga ndinya transport wa mutwalo amala okunkozesa nampa omutwalo. Kati ekyo ekintu sasooka kiteeka mu bwongo. Nagambanga nengamba kangenda wanampayo omutwalo nga ngulamu kino. Wanampayo omutwalo nga ngulamu kino. Nagenda okulaba nga transport abeera ntute wange. Nezinkomyawo zange.
ogwo mutwalo gwampadde nagwo oluusi gugwawo nga tegulina kyegunyambye oluusamu nga bankozeseza na bwerere nga tagenda kumpa agamba jangu atogole okuba mudi naawe owulira okola ki oyagala nga nange ŋŋenda ngola kunkozesa enkeera nga nawe ng'oba oyagala okukozesa kuga nti kiri oba osubirayo ssente yes ŋŋenda nsubira nze nalina ekyo nti kati wengenda nankozesa nampaayo 3 nankolako kino wengenda nankozesa oli kati natwa akaseera nga amanyi n'abampa n'atagenda kumpa ngamba wanaagenda ewooli agenda kumpa ono tagenda kumpa kati ŋŋende waani nga nsiba mbirowoozaamu webuziba ŋŋenda waani awakiseka oli abasajja abagagga kitofesi before wabafunanga bano bamakanika nabafunanga naye sibifo nga bafumbo nafunako omusajja omufumbo ye nampangisiriza namala okumpangisiriza era waali nakati ewakiseka era nakati emusanga nemubuuza nangulira ebintu nankolera bizinesi nangulira fridge awe wakiseka wenyini nansasulira ekifo nentandika okukola esibifo nze yajja ngamba Brenda ekyamazima ye ng'oli omusajja ali opening ngamba oliko ekisiraani nangamba ekyamazima oli muwala muto oli muwala mulungi naye ekyamazima nina ettaka lye nabadde ngenda oggula egyo twabadde ffenna byafudde nangamba ulembako omulimu gw'essente omunene gwenkola balina okubbira ebintu mu paaka oba sente nesitazifuna nangamba ekyo kintu nakakiraba kati tumaze emyezi gye tumaze myezi ng'ebiri ekyo ekintu nkiraba nga buli wabeerako naawe ebintu bimukyankalanako yes nga bwangamba nemugamba nedda kyekintu kyannumya omutwe sibifo nekinnumya omutwe nempulira nga kinkabiza n'amaziga kati kyenakola nemugamba wangamba osabira bukalanga olwaki tontwalanga nange nenkola ki nensaba tomanya kyenakyukako omusajja yantwalanga nga buli lwaba agenda antwala nensaba naye nga nze nsabira kiri kyeyakola ki kyeyaŋŋamba nesibifo kyagaana ng'ovudde ku oyo walefunyeyo omusajja omulala naga nti nakigamba nawe nti olina ekisiraani ekyo bonna baali bakiŋŋamba nga abasinga bonna baali bakiŋŋamba ne baŋŋamba Brenda agamba mwana olwo nakusindikira message nagamba naye mwana nazize ngaalaga ali serious esibifo ng'ayinza okunkozesa nankozesa kale katugeze oba emyezi emeka naye nga talina kyampa abeerawo gyesi kuneebakako kugenda naye mba oba kuweeyo omutwalo oba olina kyeweegombye abawala abalala oba kigule tekisoboka era nga nze sikirabangako mu bulamu esibifo nze mbeera ku TikTok nendaba abawala nga bali bulungi neŋŋamba naye oba kiki nze nkyebuuza nnyo nakati so kyogamba nti omagenda ng'okusaba obukalango tewali kyakyukako ekiseera nkyasigalawo kiri nedda waliwo omwezi gwe twatuukamu naŋŋamba nebintu bibadde bitandise okutereera neŋŋamba muli nenfunamu kale okukkiriza neŋŋamba olabagamba tutandise okutereera kitegeeza ekiseera nekyakoze eki kyagenze kati twatuuka akaseera ndowooza oba natabuka ne mukyala we kati nabeera nga n'abantu bamugamba oyo omwana gw'oliko omwana muto oli mumwonoonera obulamu oli musajja mufumbo olina abaana omusajja omwana wabe ndimukole ki muleke kyokka akaseera kaŋŋambye nti ntandise okutereera ate bye watandise obbingambira nti abantu bamugamba akole ki andeke sibifo omusajja yankyawa ensonga lwaki nava ne mu katale yankyawa ebintu ne babitwala byali akoze byonna ani abitwala yennyini yali abikuwadde nga akukozesa byali bibyo yali aŋŋambye nti byekozese saagala obeere ng'onsabiriza oba okuba esimu olusindiwako nga nkola ki ng'obaako byonsaba so yakukyawa na bena nabikuggyako oba waliwo kinene kyo wali omukozi wamukola sina kyebanze tetwayomba era nafukamira nzijuka nafukamira ne mumayinja nemugamba banaye nakoze kinamuyita nerinnya nemugamba kiki nakoze namugamba oli mwana muto ndi musajja mufumbo ogenda kunyonoonera amaka nange nkwonoonera obulamu ekigambo kyeyaŋŋamba kuba nze kyendowooza nti wabanga ebikuwa mu mukwano abikulekera babitwala
ekyo kyekyasinga okunnuma era nekyewuunya nnyo era bangi bayogeranga bw'okigambye ne bagamba naye ate yabikuwa kyakwagala yandikulekedde wakiri ka fridge era omwami omu yagamba naye nedda oyo omusajja akozeemu bubi oyo omusajja tubadde naye wanene ebbanga kyekyo kyakoze si kirungi nze ngenda kwogera naye mugambye omwana oba wamukyaye wakiri mukole ki bako kyomulekera naye akole ki afune engeri gy'atetenkanya obulamu kuba katolaze abantu bonna nti ogwamuyina kigenda mutwalira ebbanga okufuna munene omuvubuka omulalaga nti muwala gwe nkwagala nga wanene obadde omulaga nti omwagala omulaze buli omu akimanyi ekitegeeza ne wakiseka bali bakimanyi nti bonna mukyalo yali takolera mu tawuni nga babeera eyo oyogerayo waleke naye nga bo ab'omu katale bali bamanyi nti baawo era naye wali osobola nga tokyayenda nga sikyata era nga n'essimu yange eno terimu password ng'oluusi agikwata n'abeera nayo naye nga tewali yadde akuba tewali naye just ekyo nabalitwana era naddamu nemusanga nenfukamira nemubuuza naye before nali nsitukawo nti nga mala omubuuza nakaaba amaziga natuuka mutawuni n'abako gwanyumiza naga kali akawala nakasanze naye bambe kanfukamidde nekambuuza nempuliramu ennaku munengamba kale singa nakalekera ebintu mbonkasanze kuba alina nti yansanga nva ku mulimu nga nina bye bantumye kati waliwo yamugamba nankula nangamba Brenda oliwa konze ndi mu kitundu bwekiti nangamba ono exo yagambye mbu yakusanze n'ofukamira n'omubuuza biki bikyagambye kino ne kino nemugamba oyo muleke nemugamba kasita yasalawo oli nangamba jangu ofukamira omwetondere muyinza okuddamu nemugamba oyo musajja mufumbo tekikyasoboka okuva kwoyo tewaddamu kufunako musajja mulala nga ali serious before sundown naye omutomu yajja nangamba oyo omusajja oyo omulaba nangamba bamuyita erinnya bweriti kyobamanyi abadde akumaliramu ebizibu byenze bwati omuntu bwe yangamba amumanyi ennyo kale yajja nangamba abadde akweyambulirirangamu nagamba talina gye yandikututa newe yandikupangisiriza ye ennyumba omwaka mulamba talina gye yandikututte era yandikulese nga byabala biwedde nagamba gwolooza gwe gwasoose okwagala muno mu katale ebyo bigambo by'abantu naye mu katale ako nga nakubuuza nti ewakiseka waliyo abagagga bangi ate batugamba tubiweramu ŋŋambo nti ab'ewakiseka balinganje manyi enjo ogimanyi nga wenkugambye enzo ndooza ndiko kisera balinga bumalu ab'ewakiseka mbu tubiwera buwulizi mbu ne wasanga kaleediyo nga tekaliiko nga kwa switchinze off azinirawo nti ne walaabula emmotoka y'ebizindalo ng'eyitawo yadde tebyogera ye azinirawo kwegamba nti ab'ewakiseka so tebalimba abasajja b'ewakiseka balina bakyala baabwe naye benzi nnyo teza abasinga bonna bakuyitaayitamu sijja kiwakana kuba waliwo omugagga omulala era naye yampangisirizaako naye yeyasooka ng'ono tanabakola ki ng'ono tanaba kuntuusa ku ekyo ate ye we yajja ndaga njagala nampangisiriza naye ng'ate mu katale namu abalala nga basatu bayagala nze ate kye nali simanyi kati abawala we bakimanya ne beekobaana ne bansanga kuba nali nzulakanga nnyuse nali ngenda kulinya boda omwana nangamba Brenda oyo gwaliko mwami wange mwesonyiwe kuba obadde mukwano gwange naye mbadde sikimanyi nti omusajja gw'odeetinga nange yakola ki yandeetinga kyembadde nkusaba oli mwana muto Brenda nze ndi muwala naye nkusinga emyaka mwesonyiwe omusajja nemugamba nze bangambye nkwesonyiwe biki nangamba wabula gwamanyi kati yalina sente zange ze yali aterese emitwalo 4 naye teyagaana zimpa yangamba kankuwe sente zo nawe yazimpa yamblokinga ku masimu ge gonna nembeerawo bwenti anti olwedde wali omugaye nti ogenda mwesonyiwa naye era yali yateekawo dde embeera nga kati ate naye era nga ndaga nti ono omuwala gwakola ki gwayagala ono omuwala eyamponinga era naye nga ndaga gwakola ki gwayagala era nga bajja oluusi ne beesanga nawo kumpi n'edduuka lyaffe ne behaginga biki andage omuwala yali akola ki
omwana naye yali akola mu mataala ng'atunda mataala ga mmotoka biki Gwemboli wa Joyce. naye ng'edduuka lyenkolerako oyo anti alinamu buli kimu buli sipeeya yenna amuyina biki ulukapisi biki mataala kwegamba buli kimu yakitunda omuwala yali mukwano gwange negufa kuba bagamba abantu bewakisekka bakyasinze okuba n'essente bagagga era weesanga nga mwana avudde wakisekka taba mu mbeera mbi ng'afunye ku bagagga bewakisekka gwe mu bimpimpi ewakisekka tona kyewajjayo nti banagulayo tewali esibifo sobola kulimba tewali kubanga oyo musajja bonna abo baalingawo nga bampa ssente naye saakulimba nti oba nazikolangamu nakino kubeera oyo omusajja bwe yali ankyawa ono yasemba yaŋŋamba ngenda kusasulira ennyumba emyezi egi nkute otandikira awo sigenda kuleka nga bakubanja kansasula ze babadde bakubanja sasula n'emirala emyezi emeka 3 ogira otetenkanyawo nga bw'okola ki nga bw'ofuna omusajja omulala bw'atyo bwe yaŋŋamba n'aŋŋamba naye kyamazima olina ekizibu n'aŋŋamba olina ekizibu yaŋŋamba kankutwaleko ne wa maama wange musabi ogenda kukyusa embeera nantwala nanvuga nantwala ewa maama we ne bampa ebyokunaaba awo ne mbinaaba naye era ne bigaana okukyuka n'aŋŋamba wabula nfutadde olaba ne maama wange omulemeddwa olowooza ekizibu kikyava ku ki simanyi sibifu nagamba oba waliwo eyaneeyambuliranga mukozi nze sijja kulimba nti nze oba nfunye ku life abawala nti omuwala onyumiddwa life omuntu eyakweyambuliramu atya kale mugwe kulowooza ani oyo kuba abawala oba n'abasajja nti noono n'oli oli ayinza okuba esibifo bangi kuba abamu sibajjukira bonna bawaliwo basaka abantu tasabe bajjukira yenze kuba natuka akasaala nenfuna n'akatabo mpandiike alimba sikulimba okyakakyaliyo simanyi we nakateeka naye nze nawandiikanga nga n'olusimba amaze owandiika nezuka neŋŋamba waliyo gundi ate nenziramu nembikola wawalekererawo balinga nga bameka baali bangi abawera 10 abamu nga abawa lunaku lumu omulala abawa lunaku 2 omulala nga akutwalako wiiki abawera 10 basukana waliwo okwogera nga ojubisa mboozi sokujubisa kuba kati SBF ekyadesowa neeno ku myaka 2 gy'olina yes watandika okwegatta mulina emyaka emeka ndowooza wenava mubwasigala obwasooka obwokubiri wenatandikira okwegatta awo ndowooza nga mpezeza emyaka nga 16 tugambe nti 16 mu myaka 4 ozakweka kwasajja nga bakakweka kwa bameka esibifo bangi kuba gwe kyobamanya nti omwaka nga ogutandika mu January ng'era omuntu atetenkanya obulamu gutandika mu January nga bakukozesa paka weguggwako nanti era ne baba tugeze nga buli lunaku kyogamba iye natuka akaseera esibifo nga nvaamu akasusa akabi mukwano gwange naŋŋamba yalinga kale oluusi oba mpagaawaga naŋŋamba ende sooka wummulemu ng'omayinza okuba ntute ekiro ng'omala agenda kuŋŋendako misana mukwano gwange gasooka wummulemu naŋŋamba sooka ofune nandeetera n'ebintu awo ne babifumba nembituulangamu nennaaba bino obikolanga naawe onyumirwa sijumbira nze nali njagala ssente wasibifo nakolanga nga ndaba ssente teziwera era nga sirina kyenfunyemu ekitegeeza estate gye natuukamu nga ninga eyeetunda namanya nakikubuuza nti ekitegeeza waliwo yaganga nti nawe ekyetaano ng'ogenda tebaŋŋambanga olira baŋŋambanga nti benda nkwagala biki onojja biki ensaba ojja omuntu n'akulemerako n'ogamba kati kaŋŋende n'ogenda oluusi ng'olumu ogenda omanyi agenda kuwa oluusi n'okozesa transport n'okozesa akutwala n'akuzza n'atakuwa kati watereera tokyali mu mbeera eyo kuba okyagirimu tugeze kamada nakulemerako nti jangu sisobola SBF kuba nze ate wakinnemerako mpulira nnyo obusungu
Busungu bunuma. Poye nzijukira ate nenze bagane ng'olaba nakola ebyo byonna sina kye nafuna. Kyogamba otumanyi wowe togendangayo. Simanyi. So kwasi before media tuguse ensonga emboozi ya Brenda ogiwulira tumwe ku magezi ki waali eyo mukulekeraawo okwegatta n'abasajja wakoowa bukooyi byakutama Esi before byantamala nsonga nze kye nali nsuubira okufunamu si kye nafunamu nali nsuubira nti wenagenda kuba nasooka nembala bonna esi before nabala nagula akatabo nempandiika buno notebook nempandiika nasooka nenzijamu amannya agamu neŋŋamba 1 2 3 naye ddala mu basajja nga 10 naye ng'abampangayo teyasuukanga ku mitwalo egi ate nga ku mitwalo 3 koolina transport akuzzayo kitegeeza tegyola na mitwalo egi okusinziira olugendo lwaba ovuddemu nembyesonyiwa era natwakasanga nze n'omuntu wankubira bwati ku ssimu yange kintisa bubi ngamba broking abamu bagamba vuma mu kubalabalamu awakisekka waliayo nga bameka bangi nze natwakasala oba oyina oba toyina kweganga oba kyatuukanga kasanga oyinza ogamba waliwo n'ekindimu kati nti oba kyabwenzi ati nange ekyo kyenkugamba kiyinza oba kyali kizimuzimu bwekibanga kyaterera tekirina kuvaawo kizira watuuka ewakiseka nga batiwotunulako booti yakuyitamu anti nga asibifa abasajja bewakiseka balungi ate bambala kati nga womulaba ogamba kumbe talina kyagenda kuwa ekyamazima anti wange oyo bosi wange yatuuka nanziza muduka nangamba Brenda weesonyiwa abasajja bewakiseka ogenda kulwala ye yakitegeera atya yakitegeera lwansonga bamugamba nga bajja ne bagamba ngaera abamwakiseka balina benyini ababikola benyini bebakola ki bebakwogerako nze bosi wange jananga Brenda bagambye olina ekisiraani ne bangamba ate nangamba si muntu omu yakiŋŋambye wabula basukka ne mu 10 kyogamba abo abantu 10 abakwogera wakegatta n'abantu bameka nangamba waliwo ekizimbe bakiyita Ravens nangamba mu Ravens wakebaka n'abantu bameka naye nga sitya mugamba namugamba ekyamazima oyo ne neiba we n'amuddako walianga wano ku dduuka ne neiba ng'okukanyiriri nga nti omugamba wenze weyambuuza saamukweka era anjulira saamukweka namugamba ye era n'omuwala ogwo nali ate njagadde nnyo nga mwagadde yagenda nga nkomawo nkaaba konze obadde kikoze bamukutte kyokka olwo bamukwata bamukwatira ku dduuka lyabwe bwe yali ayitawo yagamba wabula na buli mulina akakawala kalina ebisiraani kanabadde nakejjo ne bankwata leero nga sirina nakyenkoze abapoliisi bamutwala ng'ayitawo bwati nga tutwali tutudde ngaawo era naswala nnyo ne mugamba nti njagala kunnyuka emirembe gyambula nentandikawo nti okukyawa omulimu nga bamanyi kati buli omu akumanyi bakasoma abaana bewakiseka balina omuze nti obamala okuyitamu batukakasanga nebyotunda tebabyagala ogenda noonya batwakaseera nze omuntu yali akola emitwalo 10 olunaku mu juisi sikyaziweza bonna bekyanze emirembe negimbula nga bekyanze olwokuba bakuyitayitamu yes cause nze wakiseka kye nazuula nti oba olina kyotunda oli nakuyita nagandeetera yaba alina ensonga abatanakwebakako naye afuba nnyo wakera ayinza okunywa n'ekidomola kya juisi olunaku lulamba naye ng'akufunye ate nga bwakutiipinga ate sente nyingi naye bamumala okukwatagana ezo sente tazikuwa abamaze bino ogetsa nogana nti nno kyenkana buli lunaku byanjawulo osobola okuba waliwo kibayita akasagazi oba okamanyi ansasi bifunze nga wali oli awo nawe owira oyagala kwebakako tekyali bwe kityo nze oluusi nga mala nakkaaba mu nnyumba neŋŋenda natuuka kaseera nga ntambula na bubiye nga mpenyera oba nga ntambula oba bakiyita okukukunala okukunala oba simanyi bakiyita okutambula nga mmenyekamu nti nga mpulira sitambula bulungi era nga banga gwe wabadde ki nga newengezaako ntambule bulungi sikyasobola nga lwaki nati nga abasajja oba abamaanyi kunze
Ngabamanyi bata era oluusi naba ne bakangako ne ndaba n'omusaayi nenkweka speed ng'omanyi nti gwe aba alina okulongoosa nembitereza speed takola ki tagulabe sikireke nga abakabako nga bamanyi ng'asobola okukubira essaawa nga namba 2 amu ne bansiga n'ebirwadde nziku nafunako ku nziku ne bankuba empiso nga nze sibifo sifuka musulo nga ntudde ng'abawala era nga nyinza okufuna we neekwata oba ku tooyi nempulira nga njikutte nze nali mbiwulira bulizi nga babyogera naye nga nyinza okwekwata awantu bwe nti nenvaawo nga ndowooza wano naatera okumenyawo naye nga just musulo ate nga simunye nga butini naye nga nfulumya ebikyafu obulwadde ne bunnuma nensooka nkweka boosi wange natandika okuwulira nga muno ninga azimba muno wansi nga lwaki tolekeraawo nanti we nafuna obulwadde nasooka nensitoopinga kiki eyabukuza walifunanga munene nga sayizi nnene ndowooza naye byonna byonna wabikola n'obiyitamu nga tofunye abantu abawala beera mu bintu bwe bityo wesanga nga alinayo ka politike wesanga nga agulako ka tv kasaidi bwaba nenaku zino beevuga kituufu era ono omuwala eya kade gwe nali mbeera naye yaŋŋamba tofe konza oyo tooli oyo omuwala ye yali ansinga nako nga yabaleeta ne mu nnyumba nga twebase ne bamwebakirako awo nga nebasenga wano ate nga si omu nga si musajja omu ng'ono aba yakagenda oli n'amukubira ate nga yalina kgenda mu kifo ky'oli bamu bamusanze waka balala alina basangawo ng'oba weebase iye oli n'amuleeta kuwuliribwe bumu naye kwoli nga towulira oluusi nga mpulira naye nga sirina vaawo kuba mba nkimanyi yaba yaŋŋambye dda nti gunda ajja waneeno oba oluusi we bajjanga obudde bukyali nga nsooka nenfuluma nentuula wabweru kati ono wamala ntosobola kwefuya nawe n'akugira bwe yamala ng'oli waliwo yayagala okigezaako mba tukozese babiri naye nze ngaate nalina ensonyi nyingi nemugamba anze saagala omuwala naŋŋamba naawe kkiriza nemugamba ate nga nze nenyinyala nali nenyinyala nnyo nakati ate ava okwoladde ku nze nga sibyagala olina nno ekizibu kyamaanyi nasi bifo bonna bankozesa bonna ejjo nabaddeyo ewakiseka wagenzeeyoko yes naye bonna nembalaba kati abamu bampita na sisita abakulyanga abamu ne bansiga n'ebirwadde byabwe nempona kyenebaliza mukama nti saafuna bulwadde kikubuuza badda nti ddewo tikikubuuza wakomadde okwekebeza nze neekebeza esibifo neekebeza mwakozesanga kondomu nedda bamu kati ate ne bakozesa kondomu nendwala ebirwadde ebyo obulwadde wabubuuka otya nange simanyi ndowooza kyalisa kya mukama kozi oli munyankole bagamba nti ekyo kankireke naye ndi Ssaalongo bagamba nti abanyankole kyagambye okitegedde wekiri ati kituufu wekibeera naye nze saalwala yadde wekibeera abagwe si bwekiri weekiri naye kati kirina ata wekyavaawo nekibanga kituufu kibeerawo bwe kityo naye nga bikyafu obanga biwunya bubi so SB4 media tuguse ensonga kwetuli ekyo ekibuzo kibadde kyawo malu emboozi ya Brenda ogiwulidde tugenda mu ku magezi ki embeera yabiyitayitamu byonna byonna kuno si kumujajinga bane temujajinga bannayuganda mulina omuze batandikirawo okujajinga andi nammwe abali eyo abamuyitayitamu si kumulaba ate nga mulabe ffe tatubudde yadde erinnya n'erimu tetulina gwe tumanyi pozi tunafuna ka meeting nga tuvudde wano naye nga temutandika tokumulaba obubi mu mbeera eno gyalimu byonna byonna bikoze tusesa neyeekyawa talina yadde kaalina ye nga ye alowooza alina ekizibu
yetaaga kuweebwa ku magezi gano geetaaga okuweebwa kulaba nga kino ekitibwa kivuddeko atya. Tugenda kufuna bangi abagenda tugatandika mutwaleko pasita gundi amusabireko tutandikeko pasita gundi amusabireko mutwale wa okusako tusabye naye agambye yasabakokko naye tumuwe ku magezi ag'enjawulo ng'ate si mazibu. Mumanyi okutusindika pasita omugomutolo okutusindika mutwale kwa pasita gundi naye nga pasita oyo nga talabibwa era nga oli ogenda n'omubuuza nti gwe bbanga oli kwegezi wali mumiitiza emirundi emeka nti nze mazeyo emyaka ebiri si mumiitinga nga naye madayo ba asha ate olaba asha ate n'okola otya nedda. Waliwo abamasiika tusabe bankyogere ntya waliwo abamasiika mumuyambe yonna kyosobola okumuyamba. Esimu yagenda gituha naye bagenda okutawaana esimu wakati okuze ekirungi kyoyagala okimanya si bwe kiri. Esimu yagenda kugituwa naye bambi muleme okukozesa advantage eno. Ninako omusajja omu gwe ngenda okwabya musajja ono ali eyo London. Musajja ono ali London buli muwala gwenkyaza wano musajja gwe weetegedde naye omungi ngenda kwambalira kuba olwo wana gwe yazaalamu omwana bambi namukyaza wano namuzaalamu omwana era mwegendereze bantu betukyaza wano. Kyokka ate ekyasinga okunyiiza wamalooli wajje nate nga atandika okwogera bino begamba abasajja tweddeko kyasobola okwogera tweddeko muntu ng'onaze ayagala buyambi muwa advice nze emboozi yo ngiwulidde. Yes kizibu mwewe oyinza okuba nga okifiringa nti weekiri naye gwe kenyini sooka wekkiririzeemu. Omanyi lwaki oli wabanga akubako ku bizinesi nagulira fridge nobanga okola dhoka byatukozesa nebyekyanga naye mukisa yangulira fridge naye nga juice gwenkuba juice wabeera mu fridge ng'okola bulungi omukuba leero aba asobola okukeesa sikyo nga mukuba nalinga nkuba ebidomala 3 ebinene nga muteekamu katenkero osanga yabimbye ekyovu nga n'obudomolo obumu yagize bwazimbye weebuti nga buli lwenkuba mutwala n'emuyiwa buli lwenkuba mutwala n'emuyiwa. Anti akati joko atomanyi nti nno ebisiraani mwe bijjira joko mu kwegatta ennyo n'abasajja okimanyi ekyo nti buli musajja aba n'ebibye ogenda kuva ku ono odde ku oli so ebintu ebyo sometimes nabyo bireeta obuzibu. Kuno si kujajinga naye gwe omuwala ali eyo abawala mulimu abamu nga bo banyumirwa sexy naye anyumirwa kumwebakako baye ye essanyu lye kunyumirwa kumwebakako ng'era ajja kuva ewoono ave ku ssaawa 7 agende ewa Ddaani ku ssaawa 10 awo essaawa emu abeere ewa Paatu kwegamba nga ye kunyumirwa. Naye manya nti waliwo olunaku lugenda kutuuka nga banno be wali nabo nga muli emyaka 19 20 nga banno bali wala nnyo ate otandika obbanyiigira abantu bwe tebamanyi okunyiiga kyemmanyi omuze tugulina tiweesanga nga munno gwe wali naye omwaka oguwedde nga teye levu ndala nnyo omulaba agenzeeko ali eyo mu nnyonyi omulaba agenzeeko ku kibizizi ezo ebweru obulamu butambula anyiridde ng'avudde ku levu gye mwaliko naye ti olw'okuba te gwe wayagala nnyo okwegatta na buli musajja ne bakusiiga ebisiraani nga olina kuseeberengerera buseebengerezi ne weesanga nga neyalina smartphone omwezi guno we baba tebagibbye egenda oba efudde atoddeyo ku kapeesa abawala mbabuulirira abali eyo oddeyo ku kapeesa omala emyezi gyo nga giigyo namusajja akwebako agenda kugera essimu
mu mwezi guno oyo n'akulya omulala ajje ngenda kugulira essimu obeera mu December ngenda kugulira essimu January ngenda kugulira essimu odde ku kapeso gimalako emyezi n'emwezi nti level gye mwaliko ne banno bakulesyewo ate oddayo wansi. So abaana mwegaba ababuwala mwagala nnyo sex najja okoma okugaba sex newe malamu value temwegenda kutuuka nga buli musajja akulaba Yesu wabaddeyo ko lwakiseka naye nga musajja akulaba baba leke tokyalina value nti temwejja kutuuka ojja kufuna omusajja mu kufuna omusajja oyo ayagala okwanjula oba okuwasa naye nga omusajja tajja kujja na mubanne kwanjulayo nga girlfriend we nti oba omuswaza kuba bakumanyi weesange nga n'okutambulako naawe tugeze ofunye omusajja yalagala otambulako ko naawe naye nga wenatambula noono bajja kunsekerera kuba abantu b'osanze wakisekka balina mabaala amalala patipatis bwe zityo kati nga kawe natambula noono anandaba agenda kupa naye ate abasajja abasinga obungi yatajja kikugamba nti nonswaza tasobola kutambula naawe ajja kulabanga kiro akubira kiro saa 5 za kiro oliwa ndi waka jangu otuka mmotoka kutana muloja akulya amala akuzze wana emisana tutugendeko out kitegeera so abaana bawala kino si kigambo ono yekka ne gwali eyo ate soka ofuna kwa boyfriend babiri manye nti na boyfriend bange babiri nti ono kala mmalira ebizibu byange oli anzikusa babiri bakumale ne mugenda kwesombera ebisiraani kati weebuuze nti guno omwaka bandidde abasajja nga 20 kikyenfunyemu walaye nga tolina yadde kyofunyemu tulina walako emitwalo 5 ojja sibako enviiri ziggwewo omwaka guggweeko nga tolina ate nga banno beeyongerayo bweyongezi abawala mulekera awo sekisi mulungi era anyuma bagamba nti azaamu omusaayi nefunayo abantu bonga babiri otasobola kugumira omu funayo abantu nga babiri ate naye osooka n'opima nti omuntu ono gwendi naye alina kyannyongerako mulimu n'abasajja ab'ebisiraani ng'agenda kwebakako obulamu bw'obusiraani mulimu abasajja ab'ebisiraani ng'ajja kusanga ng'onyirira ng'olabika bulungi akwebakeko olunaku lwakwebaseeko lwe bagenda okukubba essimu yo landodi wagenda okukugoba oddeyo ate emabega tigwe yali wepangisa ng'osula mu luumu yo omusajja lwofunye omusajja nawakwebakako ate oddeyo ng'osula n'emikwano gyo akusanze n'essimu ya mitwalo tugeze nga yakakadde n'akwebakako akuba ekisiraani odde ku mapeesa so abaana buli sooka weetegereze omusajja ono alina kyakwongera kutalina kisiraani kwezi bifa media tugusa ensonga emboozi ya Brenda ogiwulidde tumuwa ku magezi ki waliwo amagezi gonna g'osobola okumuwa bino byonna bye yakola tuleme okumujajinga listen but don't judge tuleme okumujajinga tumuwe ku magezi eno emboozi tugikuleetedde gwe omwana ow'obuwala ofunemu ekyokuyiga nti nowooneegaba otya mukwegaba simwe mugenda okukyusa obulamu bwo okwegaba sikwe kugenda okukyusa obulamu bwo olaba esiraani bagenda kukukuba andi kino ekisaanyi okukikuba kyangu nnyo kuba ojja kusanga omusajja agabe kati nnyo akutwala eddakiika 2 amale aba akikuwadde okukyejjako kijja kubeerera kizibu bannange okukyejjako ekisaanyi kyangu nnyo okukukwata naye okukuvaako kizibu so mutuwe ku magezi ag'enjawulo simu ya Brenda tugenda kugikuteerako awo ku screen tugibawo essimu yo oyo ogikwata muntu wakuba twagala nti omuntu nga tuwako direct tetwagala tuyinza oba busy kati sawa zino simu yange eri mu kuvuga omuntu akube ng'akunoonya ng'ate sisobodde mukutuusaako twekyera essimu yo MTN yebaako ogikwata sooka ogisome 077 600 5088 tukiddemu 077 600 5088 so essimu eyo gikubeko
bwendo nomwe ku magezi muwe ku magezi ag'enjawulo ekintu kyalimu akikooye obulamu tebutambula ye nga ye alowooza alina ekizibu andi ekizibu ekyo kisooka okuba kituufu nga bwekiri era olunaku lwaliro waliwo gye mbadde eno twogerako ku mbeera eyo tiwaliwo abaana ab'obuwala omwana n'omwebakako obulamu bwo ne busiraana omwana n'owebakako essimu yo ne bagibba waliwo ofunyeko ku musajja eyakwebakako n'afuna ebizibu ng'ovuddeko kwoli gwe baasiba Ntoli yanebakako ebintu bye ne babibbira mu paaka byonna ebintu byali bya bukadde 3 byali bigenda Jinja babibba kyali tekimutuukangako yali agenda kugula ettaka n'atuukayo yonna nerimulema kyokka mukwano gwe ye n'akola ki n'agula ate bano boyfriend buno banavuka bamakanika bomo ngera omanyi abavubuka abo babyogera nga abakuba olwala naye najja naga mwana jo twabadde ffeno era sifunyadde n'ekikumi n'oluddako n'akikugamba kati wiiki namba sikola biki sibifo kiruma naddala ffe abaana omwana omuwala yagala owulira ekintu kimu akakana kalina emikisa naye nze sikiwulirangako bukyanga obaawo yes ate nga sigenda kulimba nti oba waliwo yali akiŋŋambye nangamba ama Brenda oli wa mukisa nebase naawe leero nenkola kino nekikwatayo sikiwulirangako obulamu bwange bwola kisiraani ekyo kyenkugambye weekiri ate before nga kyamaanyi okugwebebwa nga tolina kyokoze nze olabe n'essimu yange tosobola vuga kati nawe mbeerako nti oba ndi bulungi vuga neekutama n'otuuka n'ogijjako namba siina nti kati ndi mubwetaavu tesobola kuvuga era nsobola kubeera online omuntu nanda nti online era nga ndi ku TikTok siina gwe nyumya naye nga taliiyo naye omange gwe nanditudde naye nenyumya naye ali wala sasa tolina boyfriend before sijja kukweka waali naye nze ayambadde sati ya white n'empale ya black saazino waali naye tampadde neki aba naye talina alaga akola era aba akulanga alaga mbi alina ssente ze ng'omuvubuka naye nze ebbanga lyetumaze naye tampanga koladde n'ekikumi tangwira nti oba akagoyo nti oba akagata akasanze bino byolaba nti omuntu akuletedde ekintu tosa nze kisooka kibifo nze sisabiriza tosonga nti mperezaayo nti bambi nsabayo omutwalo oba naye alowooza ate gwe oli bulungi nedda ku TikTok abeerako nze simanyi nabigundiza kwesa ku TikTok naye nga gyali naye si before munyankole naye muzibu ate ayomba kati omuntu atalina kyakuwa omwagaza kibuliwo ayomba anyway simu ya Brenda eri ku screen okwo yetaaga kuweebwa ku magezi ag'enjawulo kintu kino agenda kivaamu ata kyemmanyi Brenda tali yekka baba babulira omwana wabobo nga naawe amatu abakyembadde ngenda okwogera nkokumukumu bannaawe babeera babulirira omwana waabo nga omunaku amatungo obuwulirira era puroguramu eyo katusuye nti gwe omuwala ali eyo ogenda kufunamu ekyokuyiga naawe omusajja ali eyo ofunemu ekyokuyiga abagenda okulaba puroguramu eno temujaji nga Brenda yadde mumumanyi kyemmanyi bangi abakumanyi abewakisooka temunkubira amasimu manyi ninako puroguramu gye nakola ku mwana muwala yali nga gwera ne bankubira amasimu agenda tulabisa tukwegayiridde obanga wetegese okukuba ku ssimu yange mumuyamba omwana ono n'omwayo emitwalo 5 nava mu mbeera eno gy'alimu neyeekola kati okolerawa
sikola Aitokola. before mbadde nkolera ku Ngabi Ngabi restaurant era nasinkana ono munno okumunyonyera kuba gwe nakubirako naye ng'olubize ndo nenga nakankireke Ate wenna wajijjawa enamba yo wajijjawa nanti mwajja ku Ngabi okulya emmere era nze nabakolako onamala bakolako nenje musaba nemunyonya nemugana nagulako nesibifo naye teyampa budde naye nemugana nekizibu nsaba munyambeko ntyo nakukwatagana kati eri bakugobayo obugobi bwavaayo weka before na fira jajja wange nengenda mu kyalo ziika namusaba bosi wange nanzikiriza wenavaayo nalina okudda ku mulimu ku Lwokubiri nga nkubira nga ngamba ngenda mala kukubira sirina kyenkoze nga tewali kyenkoze ate nga ayagala abakozi nga tewali teyagamba bwe wali nga gyoli ngebere mugitambula bulungi nze yangambye ekintu kimu kusimu nangamba Brenda olina ebikusumbuwa nengamba bosi wange yategera ati ebinsumbuwa nga sulanga kaawo nemugamba nti nze nina kizibu kino nekyo nanga nsooka omaliriza ebizibu ebyo ati we yangamba bosi wange omusajja nanga nsooka omaliriza ebizibu ngenda kukubira okomewo okole nekyemanya jjawo oba wali mukozi mulungi before nali nkola kwanza yanteeka ne ku seefu ye nga sikisuubira toba nsobola n'okukola ku seefu nga tuvudde ku biri ebizibu waliwo ebizibu byaboosi okukwana gy'ogenza okukolera byoli tebibaayo ebizibu by'ababoosi okunkwana ndowooza kyantuukako omulundi gumu naye nga waka nga mukyala yali lubuto naye nga single room naye nga oli omusajja aneeyambulira nakati gy'ali omusajja before yanyiiza nnyo nga mukyala single room ezo ntebe buno buliri neno ntebe awo buno bukabadda TV biki nga mukyala wamugamba we bake ng'otunula eri omwana simanyi kyusa omwana biki nga yamulaga sitayiro zaba yeebakamu naye nga ye nayagala neeyambulire nga ngamba wemba nsiimuula bino byetusiimula nga tufukamidde nga ngamba genda oyambale ekimpi ojje osiimule ng'okoze eki ng'okutamye wooti nga tofukamidde ate oba osiimuula ntunuzaamu wooti nga akabina nga katunudde gyali kale ne bimalangako emirembe nawe wabikolanga nodda nagezaako okubyewala naye nga nemba mutudde nga mukyala we tamukkiriza kutuula mu ddiiro amugamba genda mbuliri omwana wange tomutuuzaawo biki biki genda weebasa omwana wange naye ngaomwana wagamba ali mu lubuto naye nga omukyala amuganze siina tulo era ngaamwebakiriza ngaomwana paka lwe yeebaka namugaba weebake ng'otunudde eri ku kisimba kati nga yabeera eno omukyala gyateeka omuntu alina okumekinga shuwa teno omukyala tamulaba nga yeeyambula yenna ng'asigaza akasaati nkesi baba bamusanze ng'alina kitawero kyateekaawo akisika busisi neyeebikkako nga ngamba Brenda kati nga entebe gyali atuddemu yalinga wali nga ey'abakozi eri wano bwenti nga ngamba gyegenda ogyemunikayo mu ruumu yammwe okomewo wano n'otuule nga weegaziyiza weebati nemugamba ngenda kulopa ewa mukyala okuba natuka kaseera nga simuwa respect omwami oyo nga simutya nti oba ngenda kukulopa biki nga mbimugamba ngenda kukulopa ng'asooka nga wakomawo ku mulimu ng'agamba sisita we nina gye njagala okukutumako ne bwe biba weebiri amugamba genda obireeta naye genda eri ngenda kukubira omukyala amubuuza oba gy'olaze teyakuleepinga yankwata lumu nankuba n'empi kati nga omanyi singa olumuntu wakati wabeerawo mulyango eri waliyo abaliyo era omuvubuka yali asoma I think yali mu S4 yawulira nga nkaaba nga nkuba n'oluggi kwanza nakimanya gyali n'amuyita erinnya n'amugamba gwe okola ki omwana w'abende nga abavubuka b'effujjo kati nandeka yankuba empi n'amugamba cause before nze nali seegattangako by then wali okyali virgin yes nankolewo oyo omusajja nangamba nkizudde oli virgin nze alina okukwebakako ngenda kukwagala ngenda kukufunisa n'olubuto naye nga abingamba bosi wange era wavaayo tagijjeeko era oyo omuvubuka mbwe namanya nti omuvubuka ategedde omukyala bwe yakomawo nze nemugamba bbaawo yabadde ankwata nga binsusseeko ng'alina omuggo gino emigo gy'abanyankole bonna baali banyankole omukyala no nga wagamba nti tuula weebati ayagala kukwata ogwo omuggo agukuyingize
nakuyingize nga otudde otya ng'ogaziyiza amagulu ye ng'atudde nga wali kati akwata ogwo omuggo abenga toba nkugambe nga gwe gukukozesa ye ng'anyumirwa yes ye ng'anyumirwa atudde wali ng'anyumirwa kozi yali tasobola nga ava wali ajja kukola eki akukozese naye ng'ayagala ogaziwe akozese omuggo nga yakikola emirundi emeka emirundi egiwerangako naye ate ng'omuggo gwe tegusobola kunyingira nga mbeera nkaba nga mugamba lwakitondeka nga natwasana nekale nekinmenya nnyo ng'era buli lwajja waka nze mbeera mu kutya ntya nnyo nga ngamba waba bagala kutuma batumaani batumenze ne ngambako ne sisita ne mugamba muganda ayagala kunkwata lwaki abeera aneeyambulira andaga obwereere bwe nga munnyonnyola mu buli mbeera yonna gye nali mpitamu nga buli lwakomawo abazza nti alina kutuma olinza nzigalire mu nnyumba mu kikomera temwabeerangamu bantu alina okunzigalira paka yalwananga nnyo alabe nti aneebakako anyonoone naye era lumu yankuba ne mugamba nti ogenda kunyingizamu ebyo ebintu ngenda kukuloopa genda ku poliisi n'atandika nga okundaga obukambwe mbandaga obukambwe namugamba ate tondaganya obukambwe ngenda kukuloopa byonna byobadde okola ki obadde ozize ng'okola oneeyambulira nga aneeyambulira nangamba nga mpasa yino ogenda kujja mpola mpola ontuuleko kyokka nga ne mukyala we mwali ate ye nga single room just ekyawula kakateni nga yabeera akakutteko bw'ati amulaba wali kati gwolina kuveero gy'okola eki omutuuleko namugamba nsobola naawe nga mugamba saagala era nga nfuluma ekiro nembeera wabweru oba oli awo ng'akusanzeeyo lumu nga nsanga ne mukiyigo ng'onaaba oba mutooyi ng'ajja naye nga wamubuuka otya kyamazima kyo sandi muwangudde naye olunaku lwenaku lujju lwe nagamba mukyala we kuba kyali kirudde ebbanga nga ndaba essaawa yonna agenda kunkwata era yatandikanga okujjanga ewaka nga bwe lwabaza mukyala we taliiyo ng'ajja ewaka gudu kyansenga omuvubuka eri nga amanyi nti gyali takyasoma ne sisita we waali ati nga kimmenya sisita we amutumye tusigaddewo ffekka ye ng'olutuuka mu nnyumba kyasooka okukola kweyambula nga mwoli nga tantya oba malagyo n'obimanyiira natuka akaseera kale nga sikyamutya mulaba kubanga nga sirina kyakkola kasingo room mwina kubeera awo wemufuluma ekiro ng'akomawo nga babuuza muvaawo awo ng'alaga obukambwe olw'ensonga mukyala we akyatunula nze ono omuwala ngenda mugoba biki nga mugamba nange natwasane nga mungobe nange okwala nakoze eki akooye sikyayagala kukola ate nga tasobola kukola ki kungoba lwa nsonga yali tanafuna ekyo kyeyali ayagala era nze okudde waka naddayo nzimbye yankuba olw'okukola ki olw'omuloopa mbozi ya Brenda mpanvu tujja kufuna omusajja yampa obuzibu yekka mbe nali tujja kufuna olunaku tumuzze ngenda ku mbozi naye bamuwe ku magezi simu kuzire ku screen okwo no ku magezi ag'enjawulo kino kyalimu akiveemu naye nga byo biwanvu ebintu byapeninga abaana babeeyambululiramu bafuna ebizibu ebyenjawulo ate abasinga obungi kati nno gwe kyansi gy'olina nti gwe obuuse n'okitegeera nti kituyinza oba nina ekizibu naye ng'abaana bangi abali eyo bali mu mbeera bweto nga bo tebalaba bo baakabi era nga ye alaba nga bwe bulamu naye gwe nga woobuuse n'omanya nti kituufu nina ekizibu katukusabire kijja kuba nga kiggwa nawe gwali eyo amagezi ag'enjawulo tugeetaaga ave mu kizibu kino kyalimu Brenda. Kwasibi Family tugusa ensonga nze muzukulu wa Kabajja tutekamu akasente bannaffe abaziwa and Sons balina beddings buli kika kya beddings bakirina bali ku mukwana akedi balina blankets, duvet covers, mattress covers, mifaliso ate nga balese end of year offer basaze ku bintu byabwe ebbeeyi so gwe nawe nali mu Dubai eyo nga gy'owangalira nawe gwasubira okugendayo kucakala oba okulambula nina mukwano gwe nga muyita Musa kutumiddeko nnyo muganda wange asaabaza mukigambe nti kale akuyambako okukulambuza Dubai buli kasonda
emotoka weeri gwageze ng'onoonya anagenda okuntambuza mu Dubai okunnambuza mu Dubai kubira ku Musa simu yeri ku screen kubira ku Musa nga nti SB fampadde namba yo ajja kunona ku airport akulambuze akuwuluna ku lulamba bwobule kasonda nemutegeragana nanga kutumiddeko nnyo muganda wange obola okubeera nga ati okwasaganya ne Dubai omwo nemami fati kutumiddeko nnyo mu Dubai omwo so bali mu Canada namwe mbatumiddeko nnyo baganda bange kwasi bifo media tuguse ensonga bwenda katusoka tukuleke naye nga kijja kugwa mbeere bulungi mweraba. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Petuguse ensonga